Bannakibiina kya Democratic Party bakyomedde ebitongole bya gavumenti ebirwanyisa enguzi olw'okusosola mu ngeri gye bikwatamu abantu abenyigira mu buli bw'enguzi naddala nga bikwata abo abali obusente obutono. Banna-DP boogedde bino oluvannyuma lwa poliisi enoonyereza ku buzzi bw'emisango okukwata abamu ku bakaba Paalamenti okuli Namujjusiso Mbaka omukyala wa disitulikiti y'e Lwengo ne banne bwe basuze ku poliisi ya Kira Division ku bigambibwa nti beekobana n'abakungu mu Minisitule y'Ebyensimbi ne banyaga ensimbi z'omwe w'omusolo. Bano nga bakulembeddwamu Ismail Kilio omwogezi w'ekibiina kino bagamba nti okukwata ababaka abasatu bokka tekimatiza. Engeri gye bakikolamu mulimu ebyana n'abaana. Enguzi tetandikidde ku babaka bano ng'ono ow'Elwengo gwe baakutte. Era bw'ogenda okulaba ku nguzi abo gye baalidde ntono nnyo. Naye poliisi y'eggwanga naddala ey'ekitongole ekinoonyereza ekya CID yo ate egikwata mu ngeri ya discrimination oba eyawula n'egamba nti ono ateekebwa okutwalibwa mu kkomera, ono teyeetaagisa genda mu kkomera olw'enguzi. Tubadde mu State of National Address, omukulembeze w'eggwanga mwawulidde kye yatugambye ku nguzi. Era omukulembeze w'eggwanga yatugambye abali b'enguzi bano beetaaga okukwatibwa obulungi baleme ku investinga ssente zino wabweru w'eggwanga. Ekitegeeza ye talina bwiru yakulwanyisa nguzi. Kati abo ba CID officers mwali badde mutegeera omulamwa gwa mukama wammwe ndi yazanya byabufuzi. Naye ababaka bano baba balina omusango. Ffe tulowooza nti baalikwatiddwako mu mbeera y'enguzi, naye twagala ensonga eno ekwate ku buli omu omuli w'enguzi. Mu mbeera eyo banna-DP bano Ismail Kilya agambye nti okulwanyisa enguzi kulina kubanga kutandikira waggulu mu bali ku lusegere lw'omukulembeze w'eggwanga ate kukolebwe nga tewali baana na byana abasosolebwa mu mbeera eno. Ffe twagala okulwanyisa enguzi nga Democratic Party, naye tetwagala girwanyisa nga twawula nti ono akwatibwako ono takwatibwako. Bwe tuba tuli kulwanyisa nguzi tulwanyise enguzi nga tutandikira ddala waggulu. Ekisookera ddala tusooka tunoonyereze lwaki bajeti y'eggwanga Paalamenti yasooka ku approvinga trillions 5.8 trillions 14 zaavaawa era ani ey'influencinga okuincreasinga oba okwongerako trillions 14 eza bajeti y'eggwanga. N'olw'ensonga eyo enguzi tugirwanyise mu bulambalamba, so si kugirwanyisako bitundu. Bw'ogirwanyisako ebitundu togenda kugisobola kubanga be muleseeyo be basinga okulya enguzi mu ebyo. Mu kiwendo kyekimu Ismail Kilya agambye nti si basanyufu ne gavumenti okuddira emikolo egy'okukuza olunaku lw'abazira n'erufuula olunaku olw'okusimirako abalwanyi abajjamba okujja mu buyinza ng'ate eggwanga lino lirimu abazira nkumu abazze balwanirira ameefuga g'eggwanga lino n'ebintu ebirala njolo. Sipiika wa KCCA Zahara Mala Lirika anenyeza bakansala abalemererwa okutula mu nkiiko z'ekibuga ne badda mu kwebulankanya. Olukiiko lw'abakansala ku City Hall olutulako abakansala 54 nga ne Road Mayor Omutwalidde Salonga Alhaji Elias Lukwago naye olunaku olwaleero balabiseeko 12 bokka. Sina tteeka libavunaana okujjako obuvunaanyizibwa bwabwe. Sina tteeka libavunaana nti lwaki tebajja mu kanso okujjako obuvunaanyizibwa bwabwe. Nja kusaba bakulembeze bannange n'abantu bonna nti bw'obangawo ensonga nga tulina ogyogerako tugyogereko. Bwe wabanga tewali leka emirimu gya kanso gitambule. Mulimu gwaffe omukulu kukola mateeka, kuteekateekera kibuga Kampala, kuweereza bannakampala abaatulonda wamu ne bannayuganda. Saagala naffe tufaanane nga bali abalala. Tuba tulya ssente z'omuwi w'omusolo za bwereere. So mweyo embeera nsaba kwatagane bwabangawo ensonga tugitereeze butereeza. Tuli abantu 54 bane Road Mayor Omutadde twetaaga koramu y'abantu 27 ye half ya kesi ya kanso. Sipiika ategeezezza nti olw'okwebulankanya okw'abakansala bano waliwo ebintu bingi ebyesiba mu kibuga ate bibadde birina okuganyula bannakibuga. Ettaka lya wano libbibwa, balyegabira, balyetunza, baliteekayo mu mankwetu ne babba essente. Twasooka ne tusaba report ya KCCA Land Board etuwe ettaka lyetunze, ettaka lyejje mu lease n'eriza mu freehold n'eriwa obwabannannyini. Ne tubagamba tebalina buyinza, so nga tulina okutereeza embeera eyo. KCCA ekeera ku makya n'egaba ettaka, ekeera ku makya n'ekyusa ettaka, ekeera ku makya ettaka n'etunda ettaka, ssente n'ezikola ki n'ezibba. Nga tuwagala nga kanso nga KCCA olw'okubanga mulimu gwaffe
tuteeketeeke tumanye ettaka linaagabwanga litya, litundibwa litya, era ani alina okukola ki okulifuna. Yebadde item number 1. Item number 2, KCCA Football Club erina ebizibu. Okusooka waliko petition eyakolebwa kansala Mbaziira ng'alina bye yeemulugunya. Ekyokubiri, waliwo amannya agataayitamu agalina okudda gatuweebwe tusobole okugayisa. KCCA Football Club eyo tejjudde ya kitundu. Eyo nga tuvuddeyo kkooti etapota ssemateeka mu Kampala etandise okuwulira omusango gwalopwa ekibiina ky'obwannakyewa ki Women's Pro Bono Initiative mwekiwakanyiza enkola y'abasajja okusajjalaata. Abalamuzi ba kkooti eno 5 nga bakulembeddwamu Irene Mulyagonja be bali mu mitambo egy'omusango guno. Rose Wakikona munnamateeka w'ekibiina kino ekyalopwa omusango ategeezezza kkooti nti eky'omusajja okwasa abakazi abasukkamu omu si kya bwenkanya ku bakazi kubanga ate omukazi takkirizibwa kufumbirwa omusajja asukka mu. Bano baagala kkooti esazeemu ennyingo ewa abasajja okusajjalaata naddala abasiraamu mb'okubanga ekosa nnyo ekitonde ekikyala olw'ensonga nti bwe gutuuka ku nsonga z'omu kisenge abakazi tebafuna budde bumala kunyumirwa baami baabwe kubanga obudde buba bulina okugabanyizibwa mu bakazi ab'enjawulo omusajja babeera wasizza. Bano bagamba nti kkooti bw'eba omusango gwabwe tegulabyemu nsa mbuwaakiri abakazi nabe bakkirize bafumbire omusajja asukka mu olwombu omwenkanonkano gwabwe nagwo gusobola okubukala. Omusango guno gukyagenda bumaaso n'okuwulirwa ng'era ssaabawolereza wa gavumenti akiikiriddwa munnamateeka Brian Musota ng'asuubirwa essaawa yonna okubaako byeyanukula ku musango guno. Omusango guno gujjidde mu kiseera ng'amateeka agafuga eddiini y'obusiraamu oba agalungamya enzikiriza y'obusiraamu nga we beeta omusajja okwasa abakyala abatasukka 4 singa abana obusobozi okubalabirira n'okubabeezaawo mu mbeera zonna. Omumyuka wa gavana w'ekibiina ky'obwannakyewa ekya Lions Club International wano mu Uganda Dr. John Chikano Byarugaba alagidde bannakibiina kino balwanyise ebizibu ebiruma bannayuganda omuli enjala, obwavu, endwadde enkambwe, ebbula ly'emirimu n'ebirala nga babasomesa ku ngeri gye bayinza okwebyetangiramu. Bino byogeredde ku Hotel of Voices eseeta mu kibuga Mukono ng'akulembeddemu omukolo gw'okutuuza pulezidenti omuggya owa St. Lions Club Irene Enidi Namulembwa wamu n'olukiiko lwe. Omugendererwa gwaffe buweereza ate kuweereza abantu abatalina buyambi oba abateesobola. Omutima gwaffe nga ba Lions tulina okulaba nga tulabira ebyobutonde byaffe ng'okusimba emiti n'okugirabirira. Tulina okulaba nti ebitundu byaffe abantu bonna tebafa njala, balina emmere emala mu bitundu byabwe. Ekirala okulabira ddala nti abantu abato abavubuka bonna ne tubalabirira ne balaba nti babeera b'omugaso mu biseera eby'omu maaso. Kanala wamu n'abantu aba bulijjo okubayigiriza enjeru gye basobola okulabiriramu abaana, enjeru gye basobola okulabiriramu omuntu alina akookolo, enjeru gye asobola okulaba nti alima emmere n'abeera n'emmere emala, okulaba nti buli mu nyumba awaka buli nyumba ebeera n'emiti ate okusingira ddala emiti ey'ebibala esobola okulabirira abaana baffe naffe ng'abantu abakulu kwenge tuyambe mu bulamu bwaffe kwewala endwadde. Ekisanja kya President wa Lions Club International kya mwaka gumu gwokka nga President omumuze James Malinzi anyonyodde ebituukiddwako mu bukulembeze bwe omuli okwenyigira mu kawufu bw'okulwanyisa obubenje Mukono okuzzawo obutonde bw'ensi ng'asimba emiti n'ebintu ebirala. Ye President wa St. Lions Club owokubiri atuuziddwa Irene Enidi Namulembwa agambye nti wakutondawo enkolagana ennungi n'ebibiina ebirala eby'obwannakyewa n'abakulembeze mu kitundu kino basobola okulwanyisa ebizibu ebyogeddwako nti bisuuza bannamukono nga bakukunadde nga lumonde mu kikata. Mu mwaka guno mupya nga nze eyakayingirawo ngenda kuzimbira ku munnange pulezidenti eyakavaako byabadde akola. Ku ebyo ngenda okulaba nti twongerako bammemba abamemba ab'omugaso abasobola okuddukirira ekintu bwe kibeerawo. Tugenda okwongeramu amaanyi mu bye tukola. Bwe tuba nga tubadde tuzimba emiti 100 twagala twongereyo tuzimbe emiti tuweze emitwalo 5 omwaka guno. Twagala okwongeramu amaanyi nkolagana ne bannaffe abakola emirimu gyegimu nga naffe bwe tukola. Kugamba nga ebibiina bya bannakyewa ebiri mu kitundu kino twagala tukwataganire wamu
tukolere wamu districts kubanga buvunaanyizibwa bwabwe okulaba nti emiti gizimbibwa, okulaba nti abantu bajjanjabwa endwadde ze tutunuulira nga diabetes, childhood cancer, enjala, abantu tebalumwa njala. Tukolera wamu ne bakulembeze ba district okulaba nti ebyo bikolebwako. Ffe bennyini nga club ngenda kulaba nti neeyongera okusomesa abantu n'okuleeta bannafa abalala kuva headquarters zaffe za district okuleeta abamanyi okutusinga okusomesa. Mu mawulire agaakatuuka Kamalabyonna wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga anookoddeyo ebisoomooza ng'agamba nti bisoomooza obuyinza obutawa kitiibwa mateeka nga bye bimu kubifuula omulimu gw'obwa puliida omuzibu ennyo. Katikkiro bino abyogeredde ku Bulange bw'abadde asisinkanya abayizi abasoma amateeka ku ttendekero lya Kampala International University nga bakyusa embuga okumwebuuzaako. Ours is a very small economy. That's why you're going to find big law practitioners in Nigeria whose economy is many times bigger than our economy. That's why you're going to find big law legal practitioners in Kenya whose economy is bigger than ours. That's a big challenge for lawyers. Secondly, the rule of law. Where the rule of law prevails, there is a lot of work for lawyers. Somebody is being held in a police station and you tell them you don't have the right to keep him here beyond the 48-hour rule. And if the rule of law prevails, they'll have to release him, even if on police bond. You go to court and you apply for bail, and it's granted because the Constitution says so. And in so many other things, because of the rule of law, it is when the rule of law prevails that legal practice thrives. Kamalabyonna akuutidde abayizi abasoma amateeka okufuba okuzimba obwa Sseruganda n'okukulembeza amazima mu buli kye bakola. As a legal practitioner is happiness. It's happiness. You went to court, you won a case, be happy about that. Yes, abawolereza obwakabaka buno Oweekitiibwa Chris Bwanika bano abakuutidde okukuuma ekitiibwa eky'obukugu bwe basazeewo okusoma. Read important documents. Even in the cabinet here, oftentimes, Katikkiro reminds us to read important documents. We've seen lawyers who go to court and want to study the file there and then and present the case. Or law students who go to an open book exam and want to start revising from there. So preparation and reading is very important, and Katikkiro, we thank you for encouraging and building the reading and writing culture in Buganda. Omumbejja Ndagire Christine nga yakulembeddemu abayizi bano yeebazizza Katikkiro olw'okubabeerera ekyokulabirako